natandika okukimanya nti abantu bagula because of influence. Influence yesinga okuleeta sales than popularity. Nkunyonyodde difference. Kyova olaba mu mbeera eno kampani zaatandika okuleeta ba influencer nga beziwa okumaketinga influencer. Not the popular people. The popular people bakyabawo emirimu naye kati baagala ba kampani tekyayagala bwagazi kukwata muntu gwe mumanyi n'akwata ekintu kye n'aseka. Ebiseera ebyo ye yali marketing ideas edda. Ebiseera biri kampani bwe yayagalanga okutunda ekintu. Andrew Kyamagero nga tusanso kulaba. NTV ndooza mugiraba naye etuuse. Kati Andrew Kyamagero bw'abeera wano abalala baliwa. Abagezi bonna baweddeyo. So mbadde gamba nti bw'obeera nga oli influencer ebiseera biri kampani zaakolanga zitya. Kampani nga zifuna bufunyi muntu wakabi n'asekera ku kizigo, n'asekera ku mata, n'asekera ku gundi, n'asekera ku fridge, abantu ne bagula. That was a popularity way of selling. Naye kati kampani awo zaavuddewo, kampani zaagala influencer. Influencer akwate ekintu akyogerere atukake okukigula, atuteekemu kasunda baasi okukigula nga tatutadde ku nnyondo. Kati gwe bw'oba tonnatuuka ku level epangisa influencer, gwe kennyini gw'ogenda okubeera influencer w'ekintu kyo. Mwali mukigendereddeko nti nze ntunda buli kimu. Mukimanyi wano buli kimu nkitunda. Ntunda ettaka, amayumba, sente. Wano nali ntunda nabalaga earrings za Mama Mercedes. Ebintu byonna mubirabye mbitunda. Ente, embuzi. Okitegeera nabalaga nti ngenda kutunda yogurt kubanga namaze okufuna license, twamala okufuna license mu UNBS. Buli kimu nkitunda. Naye ntundira mu approach ya influence. Kasitoyiga to influence. Popularity contest tebasobola kuwangula. Nakugambye nti popularity kwe kubeera ng'oyagalibwa. Influencer yabeera tayagalibwa azipase. Baba baagala okuwulira byagamba kuba bw'ayogera abakyusa emmeeme. Kati waliwo amaanyi g'olina nga gasobola okwogera n'okyusa abantu emmeeme. Era ojja kumaliriza osobodde okuimprovinga sales.